Omutendesi yatutegese bulungi nnyo Coach Maxi ne manager waffe Shafiki naye byonna abadde atubeesabesa bulungi mu nkambi ennaku ze tumazeemu ate ne ttiimu ebadde well prepared. Ffenna tubadde tuli motivated okuva eri bamanager n'abawagizi. Okwebaza abasambi bange nga nti manager onzikirize mu ngeri ey'enjawulo ate nnyanirizera neebaze era mwebalire ddala badde tusaba abadde okubafinyiriza ekikopo kino mu ngeri ey'enjawulo obweddaali kulayini wano okutumbula nga buli lwasanga ttiimu ewagira tafu. Ate sports eno gye mulaba nungi nnyo eryemu kiri kimu ku biyingiriza eggwanga lyaffe esente ate n'abo baba bazaanya bulungi ate ne gavumenti nabo neebasasula ate n'abo abalala ab'amaanyi ab'ensi z'ebweru bayinza nakukugula bw'oba oyagala nnyo sente nga tolina na mutima gw'eggwanga lyo. Naye nze mbasaba era mbakuutira mwagale eggwanga lyammwe. Tubulabiranga ddala omukyala asuubiza n'atuukiriza ekikopo kya kuvuganya buli mwaka. Bannange mubakubireko engalo tiimu ndaba ewanisa ekikopo.